bayita linda ziwere oba akalo ke bubondo kantama Basudde yasobola okuba ate nga alojera abantu b'e Bubondo. Oluyimba luno lwafulumira ku teepu ya Hamani Basudde eyasookera ddala bagiyita Mukyala Mugerwa. Bw'oba teweerabidde omukulu Hamani Basudde yasobola okuba ate nga atandika ku alubamu ye gye bayita Mukyala Mugerwa. Mukyala Mugerwa yafulumira mu studio bagiyita United Sound Studio. Era nga mu studio ennyimba ezafulumira ku teepu eyo kwaliko Mukyala Mugerwa, abakazi Muntabudde, Mire Nannyondo, Okuduula, Linda Ziwere n'ensi egenze wala. Ze zimu ku zaafulumirako. Nga bw'onajjukira Hamani Basudde yatandika ku teepu gye bayita Mukyala Mugerwa n'asembyayo gye bayita Eggwala. Ye yasobola okuba ate ng'esembayo. Naye nga kuzimu ku nnyimba zasobola okuba kaseti zesobola okuba ate ng'ayimbako. Waliwo okuzaala kwa leero, waliwo Mukyala Kandida yali yakusatu, Mulamu tonenya, ekiwuka kyagwa mu ntamu, ennimiro y'okubuganga, Basi Dunia. Waliwo lwe bayita mu bunengoye, bye muli nnanga, abankuseere, Pirisiira, waliwo ekitutwala ku mbaga, va ku bantu, byendabye n'endala nnyingi nnyo. N'asembyayo gye bayita Eggwala. Eggwala kwaliko abayimbi abakyala babbeeyi okweweebuula ensi eno. Ezezimu ku nnyimba ezasobola okuba ate nga zasookerako zesobola okuba ate nga akuba omukulu ono Hamani Basudde. Mu teepu oluyimba olwe bayita Linda Ziwere we yasobola okuba ate nga alangira ab'e Bubondo ng'abagamba nti osobyanga ku bugenyi naye obuzaale oleka bannamasaka mbalangire mwakola nsobi. Yali badde ddibu singa nnafa yalabbye Akalo ke Bubondo kantama siyimbira wamu mbunye Obuganda. Hamani Basudde yakuba akayimba ako olw'embeera gye basobola okuba tebamutuusaako. Nga wenda kutegeezako ti olunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi 11 twali tujjukira omukulu ono. Nafunako emboozi nga bambuulira ku kayimba kano na nsonga ki omukulu Hamani Basudde ku teepu yasookera ddala lwaki yakuba akayimba akakoona akantu ab'oku kyalo kye. Wano nno emboozi yasobodde okuba ate nga bagintegeezaako nti omukulu ono ebiseera ebimyaka gya 80 waliwo olutalo Obote n'abafedemu na bonna abali mu mbeera ey'okuba ate nga balwanira obuyinza. Kati omukulu Hamani Basudde bangi nnyo basobola okuba ate nga beebuuza akayimba lwaki abasajja abawala n'abantu b'e Bubondo ensonga zaali zitya. Hamani Basudde ensonga omukulu ono kazitunnyonnyole zonna nga we zaatambula, kubanga bamusiba nga bagamba Hamani Basudde alina emmundu era ne bamusiba bubi nnyo, yali agenda na kufa wabula nga yataasa butaasa. Katonda yataasa butaasa we yaddira mu studio naye kwe kufulumya oluyimba olwo n'abakuba akayimba n'abagamba nti Akalo ke Bubondo kantama osobyanga ku bugenyi naye obuzaale leka bannamasaka mbalangire mwakola nsobi yali Akalo ke Bubondo kantama. Bino bya Hamani Basudde. Kati emu ku mboozi nasanzeewo omusajja mukulu amu ku basobodde okuba ate nga babaddewo omukulu ono awangalira sayidi z'e Bubondo y'omu ku baliko ne Basudde ebiseera ebyo agamba nti abakulu abafedemu abali mu nteekateeka eyo abali abayeekera abali mu biseera ebyo abawamba Hamani Basudde ne bamukuba bubi nnyo nga bamubanja emmundu, kumbe teyalina mmundu. Hamani Basudde nga bw'omanyi nti baali ku mbaga abavubuka amaanyi g'ekivubuka. Hamani Basudde kwe kwewaanawaana yeewaana awo abagamba nze nnyina emmundu olw'ensonga nti baali ku mbaga okwo kwaliko omwana ow'obuwala nga waliwo n'abajaasi abayeekera baali bamusiimye ekikonde kwe kunyooka. Basudde yalina ekikonde ng'alwana. Kati mu kulwana okwo n'abagamba nze nnyina n'emmundu ya AK-47 nga bw'omanyi nti amalala g'ekivubuka musajja wattu kwe kumunona nno. Era nga n'obuba ku kitundu bagamba Hamani Basudde mundu agiina ne bamutwala bubi nnyo ne bamusiba ebikoba. Oyo Basudde nze Muteesasira Joseph oyo muto wange kakati mu kusoma kwe twali ffenna naye nga nze nsomera mu Buyoga St. Patrick oba ogitegeera parish e Buyoga. Ndasookayo kakati taata ono omugenzi Katenzi naŋŋamba olumu nga tutambuza bigere timulingatto kati abaana b'ennaku ze batwalira mu mmotoka empale za kaki sitapoota nyimpi tambuza bigere bigenda fuumuula nfuufu nga mutwalo olumu n'agendanga mwenna asomereko eyowa St. Patrick nani tutandika netusoma nga olwo ntuusa mu kifaayo ekisoma naye
Edimasanga Emmanuel Matuvu netusoma bulungi nnyo netutula isebe naye nga kimujjukirako nga tukyasoma ng'alina ssente nga ife yatulisa buli kantu kitumbuwa nga sente azijjawa wano waka ssente zetaavadda wano waka nga weeziri tuka wakalifa wali ojjukirako Basudde ebajja okumugira nti alina emmundu twali ffenna kyali kitya anti kaakati ekyo kyaleeta ekyo bagenda ku mbaga wali enakateeti nga balina busuuba yali mukwano gwe nnyo nnyo naye ng'amaanyi ge balina balwala kati abasajja abafede abalutankome kati baali babeera dda muno kulinga bulinga bwapakasi naye nga basajja alina amaanyi nga bambega kati olutalo nga lutandise nga balina emmundu bazijjeeyo naye ne wabaawo omuwala Basudde gwe yali ayagala kati abasiŋŋaana bano basajja abafedemu nga bakola ki agamba nti mugumya muguwanda balwanira omuwala oyo abakuba abasinza ki aga obundu bwemwepanka nabo nemmundu esinga nezammwe leka wayitanga wiki tutuliwa oli omumango wa Katongo tumukonya omwenga asuna ndongozi nze nali ngende kwegulira wammanga wali sigala mu kikaali genda okudda bendese nga basuna ne busuula yako bensaasi kuba twabeeranga n'obusaasi bwaffe obwakakebe omulemu n'obusomaali taddewo buyinja amanyi okuzannya akasaasi ngenda okusanga nga ndaba kiki ekibadde wano bazita abafudde mu bazze baleese wali emmundu ziri mu kikutiya bino ebyobugogwa bazijjeeyo n'ebipiira bamukutte twagala tulage emmundu abafedemu kati bamusiba siripiisi enkoba ne busuba nti babasiba abakulubbeesa twagala mutulage emmundu ezisingeeza paka erigindi eyo obudde ebukomansimbi wali enkambi yaabwe naye nga bamukuba bubi nnyo tebakuba nakuba basiba busibi siripiisi emikono eno emabega akandooya naye gwe omuntu okusula ebikoba omusajja tigukyatambula taata ono omugenzi bakola nnyo n'antajja waliwo yali nanyini nkabi bamutuuseeko we bali yeegayiridde bamubaleete tebamugje ku nkoba naye gwe abasuze ku nkoba kuba zaalinga mu ssaawa 2 ezakawungizo genda okutuuka enkeera ssaawa nga zino basumulula naye ngaemikono nga nesaati tasobola kugijjamu yonna nga gizinga era basalansala essaawa emikono gy'essaati kujjamu bamuteekemu ennankani endala olwo bamaze okunoonyereza nga tewali mundu ennyumba yino yonna bagisimula yonna wateekebwa eri mubabusibwa yonna banoonya emmundu tebaziruddawo emmundu yeyagamba buli Basudde bannyina babasudde bonna baatuukayo ne basimula emmundu tebalaba mmundu banoonyera nga yaga nti wano abantu nga babagamba bafuna amawulire omanyi abantu abo balinga bambe ng'ekiro kyebakoze eno nga bajja babeera ku mayumba ne bawulira abantu buli nnyumba kyebakola ki boogera naye webatuka bamulanga lidda lyabwe baali babeewaanirako kati bamala okufuna evidence eyo balyoka basumulula ate ensonga eno eyogera nti Basudde okubakubira akayimba nti bubondo anti kwe bamukwatira kyekyo kwe kyava kakati kwaliko abalyolyomi abamu nga bagaddala zirina batamwagala agirina emmundu ate we yabagambira kakati bwawona kanaga taata ono nga nyendo mu lutalo lw'ensanvu mu omwenda olwasabasaba manya kinaana akati nti ng'alina ennyumba eri mu nnyenda awo kati we bakola akatale mubeeramu omukyala yabatonderangamu omwenge kazigo kagera kazigo yali muntu mulamu era ffe tuva eno ng'atuyisa bulungi kubigere nasibe waffe abanywereyo mu kolido nga bakuba walajja mutandika muto abanywe nguli naye ng'ekidongo kyajja nakyo kubigere atalina dde eggaali ennyumba ya Hamani Basudde gye yatandikiramu neera yakeeraga nnyo okuzimba kati okubanga yatandibadde n'emyaka 6 era nga yazimba nange gaba nina amaka agamulimu
naye nze mmanyi obukulu nnadde obutaka